Inside Story Uganda. Real source political updates. Okwenyigira mu byobufuzi ngende wo Lubega Obed Rain. Ensonga tukyali ku ya sente eziri mu byobufuzi. Rain over ku stage. Chichi ekigenda okukwawula ku bannabyabufuzi abalala abagudde mu butego obwa sente sebo. Omanyi kantandike nekibasoose okubuuza Zambaali kutya sente. Omanyi Abannayuganda mu constituencies ez'enjawulo balowoozezza ku bulumi bw'abannabyabufuzi abazze nga babalimbalimba ne sente ne balaba nti ebbanga lyonna bwe bazze babalimba ne sente ne baziba babawa akalulu tebakomyewo gye bali. Bakomyewo nga baagala kuddamu kufuna kaki kalulu kalala. Ensonga zaabwe tezifiiriddwako. So nero ensonga eyo bw'otunuulira values z'ekibiina kyaffe aba National Unity Platform tukkiririza mu maanyi g'abantu. Njagala okuwa amawulire nti ffe abamu eyo gye tugenda tutambulira okusaba abantu obululu tukomekereza ate abantu be bakola ki be batuwaayo olw'okuba nti bakkiririza mu bigambo bye tukola ki bye twogera nti byankyukakyuka. Ensi yonna ekimanyi bulungi nti eggwanga lino liri mu ntata. Eggwanga era ono omukyala ndowooza omulabye tasobola nakukunnyonnyola birungi byalaba mu maaso gavumenti eno byeyinza okutuusa kuki ku ggwanga lino oba byeyinza okutuusa ku bavubuka. So n'olw'ensonga eyo ensonga ya ssente ffe mu kibiina kyaffe tukkiriza nti engeri gye kikkiriza mu maanyi g'abantu abantu abo bavuddewo bakirabye ebbanga nti abantu abajje batulimba ne ssente bakomekereza batuliddemu olukwe. Njagala okuwa amawulire NRM kano ke kamu ku bululu bwegenda ogendamu esaasaanye ssente empitirivu naye ate ffe kigenda tuyamba kigenda kutuyamba tugenda sanga baziba wadde nga tebakyalina nnyonta ate ffe kola ki tugenda tuukayo nga bazikoze eki kuba gye bali mu kulwana bali mu kusasula. Lwaki ogamba bwotyo nti NRM egenda kukozesa ssente nnyingi nnyo mu kalulu nga tetunaba nakutuukayo? Bwekoze tunule kawempe kyabadde kawempe babadde basigabe 5-5 ku 10 5-5 ku 10 5-5 gwe jangu okola otya olonde NRM. So abantu babuuse information nga basigabe ate nga n'abantu abamu bazigana ate newewunyenga n'abamu bazigana omuntu ali bubi namuzigaba naye n'atunda eri bw'ate omuntu abeerawo ng'agenda kuddayo eka omunnyo talina ninga alaba munnabyabufuzi NRM alese ekyetaano n'akola atya n'akigaana. Kati awo eggwanga we lituuse bw'otunuulira abantu b'ewaffe Lubaga balozezzaako ku bukambwe obwo ebbanga lyonna okitegedde. N'olw'ensonga eyo ensonga ya ssente ekyo pulezidenti waffe yasse ekitangaala mu bukulembeze bwa Uganda oba mu bufuzi bwaffe. Kati kyangu okumanya nti ono azze na ssente kugezaako kutukola tutya kutuwuddiisa. Ekyokubiri nze nga Rain mbadde muyimbi nga nfuna kasente kange akasobola okunnyambako okutandika campaign zino. Nange nalibadde najja ekisanja ekyaggwa naye nalina okusooka okweteekateeka okulaba nga nyingira akalulu kano nga neeteeseteese. Secondly erubaga eyo wali abagagga bangi mikwano gyange si Lubaga yokka naye nga bali redde okubeera nga banteekamu ssente nsobole okuba nga ntuukiriza munnange ebiroto bya Zambaali bye tukkiririzaamu ffe nga aba National Unity Platform nange Rain abantu abasinga eyo mikwano gyaffe gye bali nabyo bye bakkiririzaamu. So bali redde okubeera nga batufandinga tubeere nga tutuukiriza omulamu ogwo gwa National Unity Platform. Obuzibu tebugenda kuva mu kuddiza abantu abo abakuteekamu. Obuzibu era tebugenda kuva mu mbeera nti bw'oyingirayo n'obeerako akatego k'osanze nga ka ssente. Bangi bannabyabufuzi ababaddewo nga boogera ebigambo nga bw'obyogera naye olwaleero nga ssente z'abaziba emimwa. Gwe Rain oba gwe Lubega sijagamba n'obwa Lubega bwo gwe nga Lubega n'obwa Lubega mukubonabona kw'obonyebonye kiki ky'oyinza okugamba abantu nti kino kyenywererako sisobola kubuzaabuzibwa? Munnange mu palamenti eyo tulinayo bamentors abalungi abamu be tuyinza okuweerako ekizampa ennungi ennyo. Omwami omu yali asoma wano mawulire Joel Ssennyonyi ng'akasente akafuna nga bw'okafuna nga kamuki sike kalungi ennyo tobimalayo n'ayingira palamenti era naye n'afuna ba mentors abamuyambako okubanga ali bwali saawa eno
tumwenyumirizaamu ffenna ng'ekibiina n'eggwanga lina limwenyumirizaamu. Bangi bamentazi abajja okutuwabula ekino ekintu tuyingira kiyingire, emirimu egimu tugiyigira ku mulimu. Kitegedde bino ebintu tujja biyigira ku ki? Tujja funa okuwawulibwa kungi okuva mu bamentazi abamaze ebbanga mu paalamenti. Ndowooza bw'otwala ekyokulabirako ekya mukama waffe Joel Ssennyonyi kiba ekyokulabirako ekirungi. Sijja agamba nti ye waayingiddeyo obusente obwo bugabibwa tebukoze butya tebubaddeeyo. Ate n'ekyokubiri munnange ekibiina kyaffe pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yakuba ttooki mu ggwanga. Ffe wane Uganda ne boolya nusu bibiri ebya gavumenti eno ensi ebekukola etya ate nga ffe tukkiriza mu bantu be batusindikayo abantu be batuteekayo. So n'olw'ensonga eyo ndi mugumu nnyo nti wenaafuna okubanga mentalingibwa nja kubeera ate musajja w'amaanyi nnyo, nja nakugatta ettofaali ddene nnyo, ensi ejja kunnenyumirizaamu. Roland, tuli mu bibiina tuli mu kisaawe ky'ebyobufuzi ekyesigamye ku bibiina by'obufuzi. Naye singa NRM tekuwa tiketi kiki ekiddako? Ekyo ekibuuzo ntera kibuuka lwakuba mba njagala saagala nnyo crossing olutindo. I don't want to cross the bridge before I reach there. Naye nkimanyi nti abantu b'e Fort Portal bamanyi ani alina best interest zaabwe ku mutima nohaine kugonza okwabonka abantu hamutima lubaine nkabo hamutima. Because looking at our race, by the way, I'm not just praising myself for giving myself false confidence, but any person who is a native or who is a citizen living in Fort Portal knows that there is no other best candidate than me in that race. Kuba ababaddeyo tebalina kye batugamba. Ntera kugamba abantu nti bwe mba nkuwadde akakisa ondage kyosobola kukolawo n'otakikola ate nojja n'ebigambo bingi. Already nkuwadde omukisa. I've given you an opportunity. Nagamba kola eko ekintu kyakulema. So you're giving me very many excuses, but I have alternatives. Why would I give you another chance? Then abalala tebabaddeewo. You know, waliwo ebintu bye tugamba nti you cannot oluhazi olutakulumira tokuhura bulumi bwalwo. Someone has not, okay, let me maybe put it in your language. Nti omuntu bwaba takupiichinze oba a red ant, if it has not bait you, you cannot feel the pain. So you're not here, but you're telling us you're feeling our pain. Like, what on earth are you lying to us? Siku agenda parliament ngoyagala milioni 10. That is what you're going to advocate for, because you're not coming here because of us. However much you bigambo bingi bya kutugamba to convince us to vote you in. So the essential agamba abantu nebo batoriwa Fort Portal, even if you're not living in Fort Portal, what I can advise you about the coming elections. Londo omuntu abadde nammwe si bano abajja bano basuubuzi babbi baze kutubba byaffe bagende. Ate ababaddeyo boogera bingi bagala tukonvinsinga kuba bagala kuddayo kulya. Okitegere teri muntu akulumirirwa agenda kujja nagamba nze njagala natunda byange byenina byonna nkuwe olye. Neddo yaba business. So ino okutegeera bulungi ani alina best interest yo ku mutima, ani agenda tuuse eddoboozi lyo, ani abadde mu bulumi bw'obaddemu, ani atali so different ku ggwe. Ekyo kyekisinga obukulu nze kyendowooza. Ate ng'amaze okwogerako ebyo nkimanyi nti abantu b'e Fort Portal bamanyi nze ndi mwana waabwe. Bamanyi bwewetunula mu amaanyi go galiridde mangi nnyo. Kati tulina division 2 tulina ngamba ng'omuntu sigamba nti ng'omuntu nina bargaining power. Mbadde nkugambyeko nti nze ndi musuubuzi. Olaba bino ebintu by'obufuzi byagala bargaining power. Obeera nga sales person, ebeera nga business mugirimu bantu bangi ng'ali waggulu ye government. Kati gwe abantu bo basakidde otya? Kiki kyobakoledde? Eddoboozi ly'otadde lyo lisinzeeko eri abalala, gwe n'osaka nnyo n'oleeta ewuwo. Oba ontegedde? Biki by'olaba
omubaka wa palamenti abadde waawo byatakoze nga gwe awo ogenda okutandikira ekisooka abadde kibubu you know kibubu sibimanyi kibubu y'omuntu atatwogeredde yadde okiraba abadde mu comfort zone abadde tayogera ensonga ezituluma olaba ffe batuwa olubuga olw'obulambuzi naye olubuga olwo ffe nga business community lututadde mu condition tusasula emisolo mingi ng'ate population eriwo tetuwa income gye tulina kufulumya katufulumya kingi ng'ate ekijja kitini kati etubenefitize lwakuba bargaining power ya aba leaders baffe ntini tebasobola tuleete they can't lobby for us they are not bringing in but they are taking from us unemployment nyingi oyinza tambula olubuga lwonna nolaba nti abavubuka baffe bambi tebalina mirimu abantu baavu tuli baavu lwaki tebatulobingidde abakulembeze tebataddemu maanyi kutulobingira genda eyo mu byalo genda sanga tetulina mazzi tetulina masannyalaze okiraba lwaki budget gye batubagainingira eba ntini nnyo gye batuwa like of recent twalina 1 billion olaba olubuga lwonna tulina ezo sente mwe lwaki temuteerayo eddoboozi ne batuwa sente lwakuba tusasula misolo munayi kati batwagala obuweereza mu kifo kyaffe twagala abaana baffe basome twagala mu ddwaliro eddagala libeereyo twagala nti ffennaffe abasuubuzi bizinesi zaffe zikule twagala makolero tetwagala mutuleetere wano big people mu gavumenti bajje just tukyalira oba kati kuba obwajja najjanga mu kerezi oba mu kanisa oba mu muzikiti kituyambyeko kife oba aze wamufa abalala tujjeeyo ki twagala gye ng'ajja kuggulawo industry lwakuba abalala bagenda kukola sente ne bizinesi entono munaye zibenefitingemu so tetwagala mutulage emikwano gyammwe gye mukoze nga tubasindiseeyo nze actually ntera referringa ku ekyo ngamba muntu wa bulijjo nti we get these people when they need us netubateka like for instance tulina mango tree ng'emiyembe gye giri ziri very ripe then we take them there naye webatuukayo they get those mangoes they eat them can you imagine a very juicy mango omuntu n'alya ng'akuse n'akugirako katini n'akusuulira kati awo obudde bw'okuvaayo nga butuusa ayagala omuyambeko nawe nogamba munnange oli wakabi nnyo oli mulungi oli mugagga naye ng'oli w'amaanyi naye ate amaanyi go wagamuwa kati njagala omuntu wa wansi oba omuntu ali eyandaba otegeere nti abantu bano gwalina amaanyi gwagabawa so tofuuka nga beega nti lwakuba bazze kusaba kalulu baagala kagula nedda ne sente zakaguza gwe wamuteekayo n'azifuna so toba so desperate know your power kitegeere nti gwe yamuteekayo ate bw'oba oselecting omuntu omulala wakuteekayo teekayo omuntu wa buvunaanyizibwa agenda kwogerera agenda wulira obulumi bwo ng'omuntu wa bulijjo si oyo agenda waggulu n'afuna ebibye amazire kufuna ebye aliira ebiyembe bye eigusire nakutweraho kataito nakunagira neyo noza kumuwana oluwamaanyi navuga kibubu you know so we want implementers we don't want people who are just liars people abajja tuba kubyaffe ne babitwala ate ffe ne tubonaabona okay Zambaali ndowooza okkiriziganya leero ne kibubu sinnamutegeera bulungi kuba byonna ebimukayanya singa yakyusa edda nga likusebye naye olaba kyensola kwongerako structure gye tuteekako kyensola gamba omuntu wa bulijjo olaba omukulembeze ajja ne program nungi nnyo kati ngenda kuwa example nga these livelihood programs ezijja ezo sente ne bazibba bano betutadde mu structure yabeera ne program nungi n'azisindika naye ffe twateekayo munaayo ababbi banoonya byabwe kati ffe abantu nedda olaba abakwata tobalaba bulijjo abakwata mwe kenyini ne mudemonstratinga baleke bantu baffe biki olaba ffe abantu ffe katwefukidde
kizibu okiraba kale njagala komawo ewa Zambaali n'abantu abawemukidde bennyini basaba obululu I have to tell you that ng'asaza ali mu kibiina kyaffe eyo sijja omanyi nti abanuupu nabo bafuna 100 million bazifuna ababaka yes even opposition people got that money nze siri kibubu means deaf tayogera kati betulaba tetugenda kuddamu njogera nnyo olulimi lw'abantu eyo gamba apologies oba omukkakkamu atava si mukakkamu naye tayogera like they don't speak njagala okuwa information nti ideology yo tekola mu kibiina gy'oli onnyonnyola ebintu ebituufu mu kibiina ekikyamu olaba kyeŋŋamba olaba ntera kuwa abantu ekizampo ne ŋŋamba bw'oba oli eyo wabweru omuliro ne gukwata wano nga toli wano mu nnyumba omuliro ow'omunda yasobola guzikiza ng'owebweru osobola n'obutakitegeera nti gyeguli so tosobola yitira wabweru gwagala kuzikiza muliro munda Zambaali mu submission ya mukulu Lubega bwe yabadde ayogera n'abantu beyayogedde bagamba bazimbirako essuubi lye mu byobufuzi n'anokolayo Joel Senyonyi ali munnamawulire munnaffe nga yenyumiriza mu bukulembeze bwe bwayolesezza naye nandeetera okujjukira ekibuuzo kyenyinza okukuleetera mu mbeera eno bw'otunuulira abantu abazze nga bannabitone abamu nga bakola omulimu gw'obadde okola naye bwe batuuse abantu ne babeesiga ne babasindika gye bagenza okubakiikirira ne bamaliriza nga bavumbedde kyekigambo kyenja okukozesa sijja kukozesa kya Roland kivuma ne bavumbeera ne batavaamu ddoboozi eryo ery'omwanguka lye baali nga bawulira ne mu constituency ze baalangiridde eggulo jjo ku kitebe kyammwe enjereere mulimu ya munnamawulire munno Zambaali abantu tebalowooze nti mukozesa abakozese mugenda kufaanaganako n'abalala sebo neyanza nnyo Anwar njagala okusooka okutegeeza eggwanga bayibuli egamba nti abantu tuli bategerera ku bikolwa byabwe ekisooka nze saagala kugatta professionalism yonna okugigatta ku muntu newakwati baga nti omulya mamba ab'omu naavumaganya ekika naye saagala professional y'abantu oli ayononya ekyo gigatteko abantu abalala bonna waliwo baddokita bangi tubasindiseeyo ne bakola ebyensimattu n'amanya saagala kugoogera nga baddokita katugale nti baddokita bonna tetuddamu kubalonda eri abasomesa betusindiseeyo ne bakola ebyensimattu nga nabalungi nnyo nga balina ne PhD abenyigira mu kubba amabaati kwaliko abasomesa embanze jayo eriyo bannabyanfuna abalungi ennyo abasanga amabaati mu lujja lwabwe nga nabo tebategedde bwe gazze kandi nabo tugaye nti nabo bwe bati oba ntegereka so njagala abantu bano baba batunuulira n'okunenya batandika balebekuga nti kakati bannamawulire bonna bwe batyo tugambe nti n'abasomesa aboononye tetuddamu kubalonda ne baddokita aboononye tetuddamu kubalonda ne bannabyanfuna aboononye tetuddamu kubalonda abantu tubatunuulire ebikolwa byabwe nga bwe bigabadde era tubanenye okusinziira obuweereza bwabwe nga bwe buli njagala otyanga nti Zambaali bwe walinga okola no ku bannamawulire wakola kino ngaze bwalinga okola nga tugambye okwogera ku kino ekitondo takyogerako ojja kuba okikoze bulungi kubanga eriyo bannaffe abaweereza obulungi eriyo ne bannaffe abataweereza buki bulungi naye katutunuulire ebikolwa ebirungi bibaweereza naffe byetuba tugenderako so si ebikolwa ebiki ebibi bannaffe bangi batuyiye nnyo kwa naffe nawe Anwar oli mulonzi nange mbadde mulonzi wadde ngenda muno era bangi betuwadde essuubi ddene essuubi ne batalituukiriza era ndowooza ze zimu ku nsonga naffe zituusoga naye lwaki tubonaabonanga ebintu bino tusobola okubyekolera ne tusigalawo ne tutula katugende tubyogereko tumanye n'okumanya lwaki bwe batuukayo kino kibula naye nenzijukira ekigambo kimu oli musajja muganda ffe wano mu Buganda tulina enjogera nti omuntu bw'aba alya tayogera nemanya nti oba oli awo bwe baatuuka eyo baba ku lujjuliro ffe wano mu Buganda bw'oba olya toyogera nemanya nti kati buli gwolaba ayinza okuba abadde alya kwe kusirika Zambaali kyenjagala okumanya abantu njagala obasiigire ekifaananyi muggwe nga Zambaali
kyolowooza nti kimu ku bitagenda kukuleetera kukemebwa kaŋŋambe bwe ntyo nga bwe nkugambye nti abeera alya tayogera singa bagikulaga nti yiiyaawo ng'ewunya n'akawoowo. Ekisooka kankubuula ekyenjagala okukkiririzaamu ekibiina kyaffe tekitolereetinga bubbi. Omanyi tulina okusomozebwa wano mu ggwanga lyattu Uganda wadde abbye naye tabbye nnyo. Waliwo olugero lwenjagala okuwa, waliwo omusajja yalina mutabani we nga mutabani we mubbi nga buli kaseera amusuma mubbi. Kakati lunaku lumu era nabba ne bamusiba. Bwe bamusiba maama n'agamba nti nkwegayiridde omwana waffe bamusibye ekimala aboneredde tugende tumugje naye nga taata sente tazirina. Taata kyakonaga kale kantunde emmotoka yange nsasule omwana akole ki aveeyo. Taata n'atunda emmotoka ne bagenda ku poliisi okuggyayo omwana omubbi era bamulanga bubbi. Kakati nga bagenda basasula sente ze yali abbye batunze emmotoka. Kakati nga bakomawo n'omwana baba bali mu kkubo batambula nga nti mwana wange obubbi bwo bunfuukidde ekizibu bw'oliddamu okubba nkumaze. Olaba bwe tutambuza ebigere mbadde n'emmotoka naye ntunze emmotoka nze okukuggyayo. Ne maama bamugamba nange tuddangamu okubba mwanange obubbi bubi ne taata baga obubbi bubi tujja kukumala. Omwana atuuka batambula bakomawo ewaka omwana agamba kitaawe nti kakati taata teweeraliikirira nnyo sente ze muva okusasula yeri ku poliisi oba poliisi bwatunudde eri wabbali si zino nzibbye nzizigye nga zibbyeyo bubbi. kakati gwe bobeera taata w'omwana okolayo omulanga kuba mubbi. Kyokka kati ne sente ze mbadde musasudde eri okulya era amazaate n'azibbayo zeze n'azireese ngontadde ku kizibu okumbuza ekibuuzo ekyo. Kakati bye biri wano mu ggwanga omuntu abba banagenda batandika kasita aleeta waka oba ntegereka ne batandika okunoonyawo excuse emusobozesa okusigala mu muzeego ogw'obubbi olw'okuba bba aleeta waka olw'okuba bba ayamba bantu be. Kakati ne tulemererwa okukondeminga omuze ogwaki ogw'obubbi oba ntegereka obulungi. Naye ekibiina kyanjagala okukisiima kyeŋŋendamu era kyemu nti obubbi buba buki bubbi era abategerekeseko nti babbye olabye engeri gye bakwatiddwamu naawe ompolereza abalowoolezeddwa nti babbye olabye engeri gye bakoze eki gye bakwatiddwa kyo ga abalowoolezeddwa gwe toli munnamawulire abateeberezeddwa nti babbye olabye engeri gye bakoze eki gye bakwatiddwamu si kibiina kyekibakoteko naye kooti y'abantu ebasalidde omusango gubadde muki munene. So nze nsuubira nti ekyo kyokka kikumala okuwa conscious ennene nti waliwo living example kandi akatono akatalumira naye nga mpeereza abantu. Waliwo ebintu ebibadde binyigiriza abantu emabega kaawo nja kujjako nga Zambaali tutambula emyaka 3 emabega. Singa nkeera ku makya ne ŋŋamba nti kanteekeko abantu batunulire Zambaali emyaka 3 emabega ku bintu ebizze binyigiriza abantu Zambaali abaddewa basangayo ki? Ekisooka ku byonna badde nkola puroguramu ng'eno kennyini ng'okimanyi bulungi nti okunoonya aba opposition babeereko boogera ensonga eziruma abantu si kyangu. Gwe naawe okimanyi nga gwe moderator wa show wano ne producer wo nti bw'otayimirira abagenyi abamu oyinza obutabakyaza okujjako ng'omaze kuyimirira. Era nze nyinza okweyita foot media. Tulaba bannaffe abayita ba foot soldier nze mbadde foot media. Ensonga ate kati tuye wavaasagaga foot soldier oyiyewo omubiri nange ndi foot media okuyiwawo omubiri ku lw'ensonga ezo zensuubira nti zibadde zinyigiriza bannansi. Buli lwowa platform abantu boogere ku nsonga ezikosa eggwanga mu butuufu bwazo oba olwanya olutalo sematalo olutali lwange era nsuubira ekyo kyembadde nsinga okukola. Ekyokubiri awula mwenfunye omukisa ng'asobola okwogera ku ebyo ebitagenda bulungi mbyogedde ng'omuntu oyinza okugamba nti nga kine byempulidde nga mbadde nsobola okubyogera nawe nsobola okubyogerera nkoze eki byogedde nga kyalina platform kubanga omulimu gwaffe era ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu byasobola tukubiriza nti ekikyambu okiraba yogera tolinda ffeffekka abeeno okukyogerako naawe kola ki kyogere. Nsuubira emyaka gyange si n'esatu gyokka n'okuva emabega mbyogeddeko. Njagende wa Obed Rain kibuuzo kyekimu bwe tuddako emabega ozza otambula otya ku nsonga ezinyigiriza abantu?
Munange nze nga bonda wano ebbanga lyonna mbadde artist abasinga gye bantegereddeko naye ekirungi ebintu bino bye tukola mukama mulungi kwebiri ku mitimbagano osobola okuddayo n'otunula emabega ebbanga lyonna nga Maulana ne Rain tubadde tutambulira ku nkola ya kibiina kya National Unity Platform kuba kyatandikirawo ffe twakkiriza nti omuntu oyina kukolera bantu ddala ffe ba artist ebbanga lyonna abantu bana bakuteeka mu ssente ne bakkiriza okujja mu bivvulu byo bwe balyamu olukwe tulabye ku example ennene ku baganda baffe ba artist abavuddeyo ne baagala bazimbe baseewo embeera abantu empisa gye babayisizaamu baziza ebivvulu byabwe abantu abatakola ki ababadde teboogera ku nsonga zaabwe oba abantu ababadde babayisaamu amaaso olina okumanya mukamawo nti be bantu baki bawansi okitegeera annual so n'olw'ensonga eyo nga nze Rain ebbanga lyonna mbadde straight bw'obadde ebisoomooza toyinza kubanga ondabiyeko ku lukuŋŋaana lwonna ebbanga lyemmaze mu art industry olwa gavumenti eno ne bw'oddayo n'okebera toyinza kundabako ku mukolo gwonna ogwa gavumenti eno kitegeeza sigikkiririzangamu kuva day one nga bwe sigikkirizamu ddi saawa eno n'olw'ensonga eyo kimpa enkizo okubanga ntambulira ku missoni yange ntambulira ku mulamwa gwange ogw'okukkiriza nti omuntu olina kubaawo lw'amaanyi g'abaki abantu tekiri mu politics wokka nene mu industry ya art eno gye tubadde olina kubanga abantu be bakusupportinga kuba ennyimba ze tuyimba tuzimbira baki tuzimbira bantu abantu be balina okuwa amaanyi bwe batakuwa buwagizi tosobola kufunamu mu business yaffe neyaki eya industry tugezezzaako nnyo okukuuma nga tukolera bantu ate gwe ku kyabano bayimbi banno mulimu abantu abayimba ennyimba olwaleero nga oluusi tezikwatagana ne bye bali mu kukkiririzaamu olwaleero olunaku olwo teruukye nga ebigambo Rain byayogera abiridde ebbanga lyonna lyembadde mu industry ya art ndabye mikwano gyange abajja abamu ne bakyuka ne badda saidi eri ne bayimbira eri ate nabo ne wabatama ne bategeera ekitufu ate ne bakola ki ne badda ne munange bazze nga ffe wetuli tubalaba bwe tuti omanyize ndi musajja mutabuliiki nzikiriza nnyo ku kigambo kyange nywerera ku kigambo kyange omutabuliiki wakugamba bawaawo ina kyazijukiriza mutabuliiki reka so omutabuliiki agamba nti so nze ndi musajja mutabuliiki omutabuliiki wagaa nti ekyo nja kikola abajja kikola tya omutabuliiki wagaa nti baawaawo kola otya n'olw'ensonga eyo ffe ebbanga lyonna erye tubaze mu art tubadde tuli straight ekirungi ensi esobola okujajinga mu kutunula ne mu kulaba mu bintu bye tuzze tukola ki tuyitiddwa mu bifo ebyenjawulo naye olw'okubanga tetukkiririza mu kutulugunya bantu tetukkiririza mu bantu bamalako bantu ddembe lyabwe tetukkiririza mu gavumenti eno erumiza abantu omanyi abantu balina ennaku kankubulira okumanya abantu balina ennaku okumanya gavumenti eno erabiza abantu ennaku enateeta awo nina wansi mu gete eyo gye nakkirira nensanga abavubuka nga balina omulimu gwe bakola omulimu guli balyammira atandika n'agaaya kati bw'agaaya n'atunda kyagaayiza ontegedde ezo zezimu ku bizinesi abavubuka nkulagwa obutawa abavubuka mirimu bwe baba batuusizza nti yajja n'agaaya bakiyita takisiini bw'amala ogigaaya agula mmira wa 1,000 n'agaaya n'egejja n'agitunda 2 awo gavumenti wetutuusizza naye yagiguza 1,000 kyali kikujiddeko mu bwongo ng'ogwo ye bizinesi omuntu gyokola olina agula ono byagayizaamu olina agula ono kyagayizaamu so kati gavumenti enaawo wetuusizza abantu ne bizinesi endala nnyingi nnyo zotasobola nakukkiriza nti abantu ze bakola okwebeezaawo nikiva kuba nti gavumenti eno abantu yabakola ki yabavaako tetukyalina ssuubi mu gavumenti eno era wenjagala okutegereza bannayuganda abali eyo tikana akaluke tugendamu aka protestive vote kakulwana kwejja ku lukokobe
tetulinayo mukisa mulala okujjako essaawa eno. Mu byoyogedde Rain siwuliddemu kyakugamba nti baddeko omukulembeze Zambaali yensobola omuddiramu omulimu gwakola gufaanagana n'ogwange tosobola bigatika. Siwuliddeeyo nti nembeerako omukulembeze awo nembeerako kansala nembeerako bw'ositukayongoze byobadde oyimbako byobadde ozannyako biteeke mu nkola n'ositukira mu kyabubaka bwa paalamenti. Si kwe kubuuka amacooku. Mulange nze badde musomesa okumala emyaka 10. Osobola okwawula omusomesa n'obukulembeze. Omusomesa abeera administrator. Ffe tusomesa mu abafuzi. Ffe tubasomesa aspects eza leadership. Okitegedde omusomesa ate kankuwa ekyokulabirako ebbanga lyonna abasomesa bakoze bannabyabufuzi abalungi. Kankuwa example laba Betty Namboozi, laba Bamuwanga abasomesa. So I will be a good example. Ate nowewunyi abasomesa be bantu abasinga okwagala okunywerera ku kigambo kyabwe mpaka kufa. Omusomesa tayagala nnyo kuswala. Ebbanga lyonna ojja weetegereza abantu abalidde mu bannansi olukwe abasomesa batono nti tunywerera ku kigambo kyaffe kuba tumanyi values zino ze twasomesa abantu naffe ze tuze tutambulirako okumala ebbanga lyonna. So ekyokubuuka nenva mu industry ya art nenzija badde mukulembeze cause I have been a teacher. Njagala genda wa Mukyala Roland Kwomuhimbo. Chibubu. Maulana ate olabise okubeera kibubu mu parliament. Njagala kujja Roland. Is way far from me. Lwaki bubaka bwa parliament bw'oyagala okwesimbako? Olaba nti abantu ne bwoba oli wansi like ku the lowest level omubaka wa parliament decision jakola ekukwatako nnyo it really makes an impact on you. Ne bwoba wansi I mean the last level of any citizen mu Uganda oba ne mu nsi endala abalina ababaka be babasalirawo ate mbadde mu leadership before ebikaro bingi ebimbeeremu ebya leadership and I see myself creating an impact. Every time I go to communities nga noonya kalulu I tell them mumpa kalulu mbalage entebe eno kyesola bakolera inyo munyesige mumpa kalulu mboleke entebe y'omubaka wa parliament ekyesola kubakolera nkaba ningambiraho a certain group nabagamba I happened to be somewhere outside the country and I was still in the leadership at the university. I meet big people and I was telling them about my city. Nibagambira Fort Poto tourism city and we are just by the way got a city status. So nibambuza gwokolangani Fort Poto. Surprisingly nari ku university at Mountains of the Moon. So nari sina position ey'amaanyi nnyo. Ate bano be bantu bosola leete eno ne bakolayo impact. Nobanywanira nobahikya Fort Poto mbasa kuteekayo ekintu ekyamaanyi maybe n'amakoora gatuikaire ntuseera baitu nkabante inegyo capacity at that very time kikandumiriza muno in my time when I was in the city kugamba habwaki ntezenu entebe nkagitunga nkakora abantu bange nkaboleka entebe nesa kukoraki habokuba nesa kukora ebintu ebyamaanyi bulwaye nyombula But what I meant is that actually that forced me to come for this very position. Kuba naraba I saw that it could do something for us. Olaba bana ababaka they get trips abroad by the way. Surprisingly naye bazikozesa batya. How do they use them? Checho kyenkugambye they come back to us nga batulaga. Some of them are not even ashamed. Ajanga abawa speech n'abagamba nyine munywani wange ali mu nsi eno. Ito tukwenda kuhura munywani wawe ntwenda kuhura nyine munywani wange akozere kinu habokuba ntujja kibenefitingamu baitu obo kwiza n'okitugambira oyine munywani wawe nanka ayambiriwe ito tatuyambire noba not creatingamu enobi
noba notuimukia ekiniga ntugamba habwaki otarugayo ekikajayo twakura ekyo twakura ekyo kikampambiza nagamba no, let's utilize this position because what it can do is actually bigger and everyone will benefit. And ekyo nikionkuba nyenda n'omuntu wango wa hansi omanya abantu bali scared, abantu batinire mbagamba when you go there you will forget us. You know, I can't blame them. Habakuba abantu bagireyo babeberwe. Okay. Munjogera yolaga nti bingi nnyo ebisaanidde okukolebwa mu kitundu ekyo kya Fort Portal kyovaamu naye nga buvunaanyizibwa bw'abakulembeze. Twagala otusiigireko mu kifaananyi ky'abantu abawangaalira Fort Portal kati nga ffe abali eno e Kampala tetubimanyi. Bantu ki aba bali mu mbeera ki, tusiigiremu ku mbeera eri eyo. Embeera sisola gamba nti tuli mu mbeera mbi kuba kati nze nsobodde ovaayo era ngenda bajja mweyo embeera gye tulimu it's actually etandikira ku economy yaffe, ebyenfuna byaffe biri wansi ate naffe twakiriza ne tugamba it's okay ne tugenderaawo naye nze ngamba tusobola kubeera better lwakuba they gave us a tourism city and the tourism city ngaffe abatuuze be Fort Portal sobola jijamu akasimbi instead of yo kutujamu ensimbi nyingi ate netwavuwaza kuba okitegeera nti the more development comes to your side ne babawa like a capital city or anything waliwo obukwakulizo obugirako ng'emisolo naki kati ku business community fe abasuubuzi emisolo gitunyigiriza nnyo lwakuba bwolaba ku population yaffe gye tuyina. When you look at our population is small, it cannot bring in the money that we are supposed to get as a tourism city. Naye ate ng'omukulembeze nga bwe nkugambye njagala kulobinga nendaba nti ekibuga kyaffe kirina ebintu ebisobola leetawo abantu. Jukira in the past twali tuyina Greater Kabarole kati bwe batudividingamu ne batuwa different ne babawa different districts ne bazongera nga bazijje ku Greater Kabarole kati naffe ne tusigalawo nga city. Ebintu ebyali bisinga nga bisobola tuleetera income byatuvaako ne bigenda ne zino district kati bweza bitwala fe wano ne tusigala nga tetulina bambi obuntu bwe tulinawo butini naye nga twagala mukulembeza asobola genda n'atusakira n'aleetawo amakolero yitwe tugeta amakoro nga industries naki but ezo industries ziba zitakolinga ebintu bingi. When you look at our city, by the way, you might turn your eyes and actually see maybe only one industry. Isn't that really annoying? For a person like me, ruikaire mutawuni omu ningambira abantu nti ekintu ekikusingayo kunduma nuko kulora etawuni eyinkuliremu etawuni eyinkuza kulora abana bange mbakuramu mbuyo tekukura nolora obutawuni obutaito obukwizaho nibuturabaho. Like, for instance, look at Hoima. You'll come to a city and you'll be surprised. Our city used to be a center of business way then. But sahazinu, ebintu bukahinduka chali. Ito nito tuliye nyuma. Nedanze sigamba government structure. Tuchuse ku structure. Tuchuse ku structure. Munange, government. Maulana, tupita chibubu abantu basola gano. Abakunzijukiza mukama wange. Roland. Akiki, use the simplest. Ekibiina kyoyagala kikuyambe Fort Portal kyosuubira abantu ba Fort Portal kijja bakolera ebirungi ebitagambika fe abali okumpi wano kitulemereddwa bwe kiremereddwa okukolera fe abali okumpi wano abali ku nnyindo mwe abakulembeze mwe basiiba bwe kinaakoleramu abali Fort Portal katukwegamba ebintu ebimu tuba byakwerimba na byakwekola batya tukkirize ekibiina kiremereddwa. Submissions ennungi nnyo nze ngamba singa okkiriza newegatta ku National Unity Platform ojja kuba omukulembeze omulungi. Zambaali mba nimbi mukyala Roland kyenjagala okuwulira abantu be Fort Portal kiki ekisinga okubanyigiriza kuba kati fe tusiigira kifaananyi anti Fort Portal erimu abantu bangi. There is diversity. So when njogera ku misolo
njogedde ku business community nenjogera ku masomero nenjogera ku masannyalaze nenjogera ku byobutale. Like we don't have market because our population is small. So kyetwagala ekisobola kujjawo ebyo byonna ye mukulembeze asobola tulobingira omwebembezi lusobola kutusakira habwokuba amazire kulola ebyo byonna because mu kusaka nohakwiza kuruga solutions ebizibu ebyo byonna. Yeah? Everyone will be answered. But before we go far, njagala kuddamu Maulana Rainy. Kati Rainy badde muwuliriza ng'ayogera ng'agamba ye from day one tawagirangako government. Kati you know we have a challenge in politics. Waliwo omuntu asobola kulaba nga tonnayogera nageze sikwagala. Kati oyo omuntu tolina kalungi kosobola mukolera n'asiima. Kuba ye takwagadde from day one. Ye era ne bw'otandika okwogera ye aba anoonya kyasobola like to criticize. Aba anoonya ku criticising nagamba oba ayogedde mu kyekibi ate n'ekirungi asobola kiraba Mukulu Lubega lwaki toyagala government? Munnange kankuwa ensonga lwaki saagala era sobola kukkiriza mu gavumenti eno. Tulina mikwano gyaffe ba artist bagaana wano okwambala engoye z'amagye naye nga mikwano gyaffe tusiiba nabo z'engoye z'amagye zebasiibamu zebakyakaliramu zebaperformingiramu. Tulina mikwano gyaffe abalala baganda baffe aba National Unity Platform nga bali makomera bagenda kuwezaayo emyaka bali myaka n'okusoba naye nga baliyo olw'okuba nti babakwata n'engoye zaki z'amagye. Kati gavumenti ng'eyo sisobola kugikiririzaamu. Gavumenti etafudde ku muntu wadde eddakiika n'emu. Gavumenti etatuweereza ebbanga lyonna. Gavumenti esosolamu nti bw'otugenda n'otuna mu bibiina by'abavubuka eyo wansi sente ezijja eza gavumenti munnange ziweebwa balondemu ziweebwa bamanyiddwa ziweebwa baana b'abakyayamaani. So gavumenti ng'eyo abantu abamu tetuyinza gikiririzaamu. Fe abamu tutambuddeko ne tufulumamu ku ggwanga lino ne tugendako mu nsi z'ebweru. Tulabye ku gavumenti biki bye zikoledde abantu baazo. 78 Dubai ne Uganda byali kumpi nga Uganda esinga Dubai, isn't it? 78 otegeeza ki 1978 nga Uganda esinga Dubai bulungi nnyo nga n'okujiwa obuyambi tukola ki tujiwa naye saawa eno bw'ogenda n'otuukako mu kibuga ng'ekyo munnange kyakulaakulana ddala okuba nti balina abakulembeze abalungi naye ffe eno olw'okuba abakulembeze beeyagaliza bokka beefaako bokka ffe tuli wansi. Uganda ye Pearl of Africa naye saawa eno Pearl of Africa efuuse ekirala era n'abali eyo abatunulako mu other African countries oba n'ensi endala ne bagamba Uganda ye Pearl of Africa eno kweri bw'ojja n'ogitunula eno teyeetaaga kuba Pearl of Africa kyetaaga kuba kintu kirala. Kale kangendeko mu birowoozo by'abantu baffe abayise ku mikutu gyaffe emigatta abantu tulabe okulowooza kwabwe kwe balina ku puroguramu yaffe olwaliro. Omulama gwe twabatereddeyo twabadde tubagamba nti abavubuka abavuddeyo okwesogga ebyobufuzi gwe obawa magezi ki? Katutandike noono ye Pietro Nuwa Pietro ayise ku X agamba bafube nnyo beewala enguzi kuba ereetera okusirikira ekituufu ng'okimanyi. Katufune omulala katufune ono Nakazibwe Violet agamba bateekemu amaanyi mangi kubanga gwe mulimu kati ogufuna ekirala omwo mukka mwe mwasigala ssente. Nakafu Betty agamba teri mulimu gusasulwa bulungi mu Uganda nga politics. Moses Ziwa agamba nti ebyobufuzi okwettanirwa abavubuka kabonero akoleka nti mu Uganda ebyobufuzi mulimu ogusinga okusasula obulungi naye kyembasaba kwe kwewala okuteekamu ensimbi mu kunoonya obululu kubanga bangi bakavaamu nga tebawangudde ate nga tekalina kyekabalekedde. Moses Ziwa tufuna ono. Yasin Gold agamba kitegeeza buli omu alaba nga yewasigadde okufuna ssente nga tomenyese kuba abavubuka bangi naye emirimu tewali.
baba tufunono Ramesh Senkabirwa Emmanuel agamba nti dembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka lwakuba ate we basalawo okwesimbira ku kaadi za opposition mu bukomeranateeka mu NUP nga gufuuka musango. Magezi Herbert agamba the old guys have been in driving seat for so long and the journey has been very bumpy. It's high time we take over from them. Hashtag Magezi Herbert from Rujumbura 2026 2031. Okay. Wejuli Christopher agamba unemployment is one of the core causes of this wave. Youth see politics as the only possible way to enhance their income. Lukyamuzike nyagamba abavubuka tubaniriza mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe ebyawaba era nga byetaaga okuddaabulula. Amagezi gembawa bakimanye nti obukulembeze buba buweereza si kwegaggawaza nga abatufuga kati bwe babifudde. Ubish Ben agamba change in everything. Hassan Sechitoleko agamba abavubuka beewala okwagala ennyo ssente mu byobufuzi batunuulire nnyo obuweereza n'ensonga ebaleese mu byobufuzi bagimanye era bagiremereko. Semba bule tunyumirwa nnyo NTV mwebale kuweereza. Ndowooza kansembe kuwono Hassan Sechitoleko abakulu bano bareactinge ku nsonga z'abantu ze boogedde tufune n'ebigambo ebinaggalawo programu eno. Okansooke kacyagizeemu waneeno kale Zambaali katutandike naawe ssebo. Ebirowoozo by'abantu obiwulidde? Ebigambo tubiwulidde. Kyensinza okwagalamu nti okuwabula nti bwe tugendayo tutunulire nnyo obuweereza so si naffe okwagala okwegaggawaza n'okwekkusa. Ndowooza ekyo kikulu nnyo ku muntu ayayaana okugenda mu ntebe yonna. Ekyokubiri ekyennyamiza kyeky'abantu okutandika okulowooza nti ebyobufuzi mulimu. Ndabyewo agamba nti kakati gwe mulimu ogusinga okufuna ekiralu wano mu Uganda. Ze ngamba si kituufu. Abamu bagendayo olw'okuyaayaana okubeera abaweereza ate abaweereza abeesimbu abalumirwa ensi yaabwe abaagala ensi yaabwe okukola ki okukyuka. Ebintu ebifuna ekiralo ndowooza byandibadde birala nnyo byagala nti bifuna kiralo kubanga sinalaba munnabyabufuzi nnyini factory oba nnyini omulimu ogusasula ekiralo gwa byabusuubuzi abantu abagenze mu busuubuzi ne bakola emirimu gyabwe. Naye ebyobufuzi ffe betugenzeemu mulimu gwa buweereza ogw'okutunuulira ensi yo n'okugikyusa ate nadda bwe gutuuse kuffe ababadde bannamuwulire nsuubira nti obukugu bwe tutufunye mu kwogera kuno kikulu nnyo ate okubutwala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ebigambo tubyogere nga bwe birina okubeera okwogerebwa kubanga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu egy'okoma okusirika ensonga z'ekitundu kyo nazo oba okoze eki oba ozisirikidde. Bw'oyogera wabawo ebituufu ensi byemanya era wabawo bituufu constituency yo byeganyirwamu nga twogedde naye twagala okwebaza awo wennyini kankakubuuze ne kano Zambaali lwaki wasabwe watuuse okugjayo kalaze ez'ebyobufuzi ng'ovudde mu kiri ky'obaddemu wagenze ku ludda luvuganya ssebo? Natunulira mission of NUP. Balina mission yaabwe egamba nti our main mission is to every day, every month is to lure Ugandans to exercise their power, their inherent power to change Uganda in a free and peaceful means. Ekigenera kyaffe ekikulu bannayuganda kwe kubajjukiza nti buvunaanyizibwa bwabwe okukyusa buli kyabalabe ekyekyamye naye nga bakozesa obuyinza obubaweebwa ssemateeka bwe balina okukikyusa ate mu mirembe awatali kulwana. Nze nzikiriza nnyo mu I am an advocate of social justice obwenkanya naye obutali mu kuyiwa musaayi nakuttiŋŋana kati wakijjawa nti baagala nkyukakyuka ekirwa kyogamba nti kobakulemberemu okuleeta enkyukakyuka gwe bakugamba gye baagala. Naye Katamba bannange yakuguza kutwonoonedde nga tobaddemu namawulire ategeera. Katamba saaka mujje Kenya abadde mawulire we Kenya manyi kyoyitamu Katamba naye togenda nnyo kataka sigala mu ekitiibwa kyo Katamba nkumanyi bulungi. Tosolaga nti ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya ekirwana okuyingira obuyinza nogaa nti bo tebaagala nkyukakyuka. Ekibuuzo kyange lwaki wasazeewo kugenda ku ludda luvuganya? Okay. Erudda oluvuganya
oba oludda olwagala enkyukakyuka lwaki luwasazeewo kubanga enkyukakyuka nakugabe babadde nti onakugana kyenkuzeemu kimu nti omulamwa gw'ekibiina kye nagendamu gwe gutunuulidde okulaba nti ebiriwo si birungi katuteekewo ebipya ekyo kyenkugambye mukaakati omanyiza kugamba nze omanye ebintu bisatu byesinga okunyiiza mu bulamu obulimba bwe ntandika okulowoleza ku bulimba gavumenti eno bwekoze naawe amaanyi gakugwamu ate nentunuulira nga kakati etandise kukozesa ffeffe bennyini abavubuka okusaasaanya obulimba bwayo okubwongerayo kyova olaba ennaku zino waliwo ekintu president Museveni kyakozesa ekyokugamba nti bazzukulu bange yategetinga ffe okulimbalimba n'akagati nti oli muzzukulu wange naye ng'ebirala akwerabiza okufaayo ku nsi yo nti ffe abakulu tuvaawo naye yimirira ku lw'ensi yo olwanirira ekituufu kyoyinza okukola ki okwetaaga nze nsuubira ng'omuyivu omu gwe bayita French Fanon bwagamba nti every generation has a mission to fulfill or to betray kakati ekiruubirirwa kya generation eno kwe kulaba ng'obukulembeze bukyuka ate mu mirembe senga twagala senga bwali wakozesa violent mean nakulwana osanga naga nti kansigala eno naye omuntu ayanjulaga nti twagala okukyusa obukulembeze buno ate mu mirembe kyekyantwala ku ludda oluwabula gavumenti bukulembeze bwokka bw'otunuulidde bino ebirala tebikwatako ate kakati obukulembeze bumala okufa ki ekiyinza okukyuka amagye gavumenti yagakwata amawulire gavumenti yagakwata nawe oyogera oli ku bwonkenke wano olinga natera okufuluma ensimbi bazikutte bazirina kakati kikyogenda okukyusa obukulembeze bwe bulina okusooka okukyuka nolyoka ofuna ekipya ogenda kukola kyekyenjawulo kyova nze era bwe mba ntunuulira ennaku zino nebyona byonna byenjogedde nsinze kutunulira nnyo ku kyakukyusa bukulembeze nga situnulira nakyange ekyokufuuka omubaka nwana nnyo newe mbadde kuwa samoni yange ensooka kugaa nti nwana nnyo mpanira engalo z'oyo atukulembeddemu obukulembeze bwaffe okukyuka okedde mu mirimu Rain, ebirowoozo byabatulaba wabiwulidde bulungi nnyo ssebo submission yo ku bantu bye boogedde ssebo Munange abavubuka okubanga bavuddeyo ne beetaba ng'ogyeko nze n'abalala bangi ogyeko Zambaali bangi nnyo abavubuka bavuddeyo ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo bategedde omulamwa gwabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe mu byebufuzi by'eggwanga mu byenkyukakyuka byaki by'eggwanga ffe nga tukyali bato batugambanga nti emiti emito gye gigumiza ki ekibira naye kyewuunyisa gavumenti eno eri ku miti emito ate egikola ki egitema empewo ejja kujja emisinde gyenagitwala ogisuula tebajja mumanya gye baligwa so n'olwensonga eyo abavubuka kanyimire wano era nnyongere nange obbakunga besimbewo mu bifo byonna ebyeggwanga Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza abavubuka tuveeyo tulwanire ekitiibwa kya Buganda tulwanire ne Uganda yaffe nga twesimbawo mu bifunga bino ensonga lwaki twavuddeyo tuse tofaali ku nkyukakyuka y'eggwanga lino tetusobola kukkiriza ggwanga kutambula bwe tuti tulyogerwako tutya omanyi mu bulamu bw'ensi buno olowooza nnyo ku butya bw'olijjukirwa oyagala ojjukirwa otya ng'omuntu eyaliwo eyawagira okutulugunya bannayuganda oba omuntu eyasse tofaali ku kukulaakulana n'okukyuka kw'eggwanga n'olw'ensonga eyo nkubiriza bannanga abalala bali abatannavaayo era ntwala omukisa guno okwebaza ba artist bonna abavuddeyo okwesimbawo ekintu kye bakoze kyamaanyi omanyi ffe twalwanirira tubadde tusaba copyright era ne ba artist abakadde emyaka egiyise bazze nga basaba copyright nomanyi lwaki tebabadde tebagituwa nti mu parliament wabaddeyo abantu bamyaka 7 8 tebamanyi na copyright ya mugaso ki tebamanyi copyright kyeki tebalina na nsonga lwaki bakisaako essira so nze ndowooza abavubuka bwe banavaayo ne beegatta mu bukulembeze bw'eggwanga tunaafuna eggwanga eddungi sijja kukomawo sibulira ddala lumu n'ebigambo byo ebisembayo ku puroguramu eno se njagala okwebaza omukisa guno gwe wampadde okubeerako wano neebaza mikwano gyange bannalubaga Natete Busega wawa nimbatumirako ninnyongera okuddamu okwozayo za Ssaabasajja Kabaka ku lw'ekkula lye yatuukako ery'emyaka 7 era ssebo nzikiriza mpunzike nga ngamba awangaale Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu Nantaweta nsonyiwa ono musembyayo kabadde kakisa
omukulembeze eyatugula amaaso Kyagulanyi Ssentamu eyaleeta enteekateeka zino zonna eyalwana okubanga abamu twazibuka amaaso ku bye twali tetukola ki tetumanyi naye mwebaza omulimu gwakola mukama mu omukisa. Nja kujjewuwo omukyala Akiki ebirowoozo by'abantu babiwulidde abantu balabira ddala abavubuka muzze mu kunona ssente ebigambo bye bisembayo ku programu eno ne reaction yo ku biteeso by'abantu nga bwe babyogedde. Neyanziza nnyo mukulu Katamba naye nsobola kugamba abantu wabweru nti balabire ddala abantu abajja basaba obuwagizi bwabwe nga banoonya bifo by'obubaka kubakiikira ku levels zonna lwakuba kyo kituufu nti saagala mbalimbemu nti bano ababaka tebanoonya mirimu singa gwali si mulimu singa tebasaba nti abakozi ba gavumenti basooke balekule balyoke bajje mu politics kyo kituufu nti mulimu kati omuntu akugamba nti si mulimu aba tayagala kuwa accountability lwakuba yeefuula nti ye servant. However naye ayinza bba mutuufu somewhere lwaki lwakuba mu bakozi tulinamu abakozi ba bika bibiri. Waliwo omukozi ajja kukola just afune ssente waliwo omukozi yakola nga naye kyakola akyagala kati oyo ayinza n'oteekamu ssente ezize mu kaseera akamu just kulaba nti omulimu gwe gulabuse bulungi. Kati njagala mulabe ku njawulo eriwo kinu kankibaze mu lutooro ninyenda mulora embaganiza eyenya ku roho hagati y'omuntu oweizire kubasaba omulimu habwokuba nayenda sente n'omuntu wizire kubakoora atunge sente kandi n'omulimu ogwo gubeho haroho embaganiza hagati y'abantu abo babiri. So n'omwebembezi oweizire mulore kimu habwokuba mbeiza n'ebigambo bingi baitu kansabe mwoyo arukwera abakozese kumanya ngu ono omuntu ebyakubaza nayenda sente aizire kutwiba kutusumankura baingi mubarole muno kandi ninza kumalira nimbasaba abantu ba Fort Portal Tourism City ngumumanyire nyowe ko Muhimbo Roland Akiki muhara wa Mr. and Mrs. Mukonyezi mujukuru wa Abdon Kabuleta mujukuru wa Yofesi Ndolerire mujukuru wa Isaya Katsumbiro mujukuru wa Badia Kartongole ndi mwana wanyu ndio mhalinyu niza kumalira nisaba government ngubuhinga stadium tugenda nguntwenda airstrip saka ngunitwenda batutereyo skilling hubs naito Fort Portal naito ntwenda kubenefitinga mu office ya national chairman ngumutuhe ebintu byaitu nkatoro ndubasaba mwize mutugarukire abokuba government ntugenda muno kandi tugisagike n'abantu batoro bo nimalira nimbagamba nti munsagike ko Muhimbo Roland Akiki antebe wa woman member of parliament ngende mbabalize mu rukurato rukuru rwihanga kale mubeera mulimu ekigambo kyonna kyonna ekibadde kivuma obanga kibwe mulasi kivunaanyizibwako kubanga olulimi sirumanyi naye njagala kujja kusagika is like nimbeeta inywena mbayita mwenna mujje tuwagire nzize n'ebirowoozo by'aba youth buli omu yenna olaba n'abakadde njagala akasiimo k'abakadde bakongezeeko bafuna sente ntini nnyo ba LCs bafuna sente ntini naye ate bakola nnyo kati sola lwanyisa buli bwanguzi ng'abantu bafuna misaala babawa misaala ntini you have to give them a stable income such that tebatubba kale Zambaali Zambaali maliriza program sebo njagala okwebaza nnyo Anwar Katamba ne management yone ya NTV nsanyuse nnyo kubanga otutte okwolesebwa okunene okulaba nga bannamawulire bawa platform abanyi bannamawulire tulina okusomezebwa kunene bannaffe beesimbawo nene tubalaba nga bateesimbyewo tutandika okwebuzaabuza omanyi tujja kulaba yajjanga yaŋŋambanga nnyo nti tunalaba yekojjawo abakodo omuntu bwomuga nti nkyazaako tujja kulaba abaakumye naye okoze bulungi seba okunkyaza era kumaliza n'ebintu bibiri ekisooka nti ku bantu mwenna abeesimbyewo naddala abakyavuganya mu kamyufu oba kanjogererako ekibiina kyenzikirizamu ekya NUP nga tukyali mu kamyufu wano
muleme kwekuba ndobo mu kamyufu n'abasambi abamu mubalemaze mugende okutuuka mu mupiira ogwawamu nga basambi mumaze okubalemaza kubanga batalala mutandisa okweyogerera ebinene mutandisa okuvumangana mutandisa okukubagana omukulembeze waffe byabagambye okuzimba eggaali teyabagambye okuzimba eggaali ate yakubagana mwe bennyini mwenzimba eggaali n'abayamba okunyweza n'okukuuma akalulu kammwe okusobola okukawangulamu 226 nolwekyo nga mukyali wano mu training obeera mubi nnyo nga muli mu training nodira omusambi w'omulungi gw'olina n'omumenya mugenda okutuuka kukusaamu omupiira ogwa fayinolo ng'omusambi gw'omwali mwesiga wamukola otya wamumenya wano nga mukyali mu lutalo olw'okunoonya kaadi wabeerewo okusamba okwekyenkanya okukakkamu oleme kwonona abasambi bammwe kubanga omupiira omunene gukola gutya gujja ekyo kikulu nnyo njagala mukinyweze eri abantu bange mwenna mu kitundu ekya Nansana municipality ebyalo 103 emiruka 29 ne division eziwera ddala 4 baagaliza ekiseera ekirungi ensolo ku kizigo kweri munywere eri bannayuganda bonna abatulaba kaakati kambabuulire waliwo omukadde mu ddakiika 2 omukadde yayagala okuwuuta kasupu kakati n'atuma omuzzukulu ewaka kankozesa erinnya lya Anwalu n'atuma Anwalu genda mu katale ontundire enkoko eyo naye sente zojjamu ngulemu akanyama Anwalu n'akwata empanga nnene nnyo n'adduka mu katale okugitunda n'abuuza jjajja nti ojagala mu sente mmeka nti ne bampamu emitwalo 2 kitundu nja kubangumye Anwalu bw'atuuka mu katale mubango b'ekika ekyawagula empanga ne bagigula emitwalo 5 n'akomawo misinde n'adda ew'omukadde omukadde naga nti weebale oyanguye bakuwaddemu sente mmeka nti bampadde emitwalo emeka 2 omukadde naga nti weebale mwana wange omukadde n'akwata 50,000 ku mitwalo 2 n'aziwa Anwalu namuga nti weebale nnyo mwana wange kubanga onkoze bulungi oyanguye naye nga tonnagenda kankusabire kakati omukadde n'atandika okusabira Anwalu nga mwana wange onkoze bulungi sikulabanga naye nga bwompisizza bw'oti naawe bwe baba bakuyisa era buli wonaayitanga mu nkola gy'ompisizza naawe bakuyisenga bw'otyo n'abaana bo babayise bwe bati n'abazzukulu babayise bwe bati Anwalu agenda olaba nga kisukkiridde n'akwata mu nsa n'addiza omukadde 15 namugamba nti lwaki ozinziriza nti ntegadde zikuwawe Anwalu agenda olaba nga omukadde essale n'ajansaba tegenda kuno n'akwata emitwalo emirala 3 yali azze nazo n'aziddizaokyokozeza erinnya lyange programu ebigambo tebitta bwetyo bwe tubeerawo awatali kulonzalonza kwonna budde butambudde abakulu bamaze dda okutuuka ngenda kubawo omukisa bakubuuzeeko naye kansooke mbakwanjulire tugenda kubeerako ne Zambaali Blasio Mukasa ono nno abadde munnamawulire era ng'atula ku katebe nga kano kentuddeko naye olwaleero atudde katebe kali abasoyebwa ebibuuzo kwe batuula nina Obed Lubega amanyiddwa ennyo nga Rain ono ye munnakatemba naye nga yakuguka mu byakusomesa n'asalawo agende mu bwakatemba nina ne Roland Kyomuhimbo Akiki ono nno nga naye mpozi Kyomuhimbo gwe wasoma ki nono naye musomesa kale bonna nga bwe bali wano beegwanyiza kyakubeera mubaka wa parliament mu bitundu ebyenjawulo bajja kuba babyeyogerera ngenda kutandika ssebo naawe Zambaali Blasio Mukasa abatulaba babuuzeeko abatulaba ku programu yaffe n'enganzi ebigambo tebitta muzikirize mbalamuseeko atandike n'ekiramuso ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa muganda Anwar Katamba tukyaza kiramuso ekyakiwa ekitiibwa nsaasira mwenna abafuna ebizibu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatu n'abatugoberera abalala b'enzikiriza ez'enjawulo mukama waffe yeebazibwe nsaasira abafunye ebizibu ebitali bimu munzikirize neegatte ku nsi yonna okungubagira omutukuvu Papa Francis yatugenzeeko mu ku basajja abadde bayimiriddewo ennyo okulanga ensi ebaamu emirembe ng'ensi ebaamu amazima ate alwanya ennyo okututumula ekitiibwa ky'omukyala n'okubawa ebifo ebyenkizo mu bukulembeze bwe nga ne agenza okuwummula nga kyasinga okuyaayalira kwe kulaba nga emirembe gibukala buli awali okusoomozebwa okutali ku muzeyi Zambaali Blasio Mukasa ono abagambye nti mbadde munnamawulire naye nkyali munnamawulire sinavaamu olwo omusajja gwenzikiriza ennyo gwengobera bamuyita Gaetano Mosco yaliyo dde yali musajja munnamawulire yali public servant yali scientist ate era yali munnabyabufuzi n'olwekyo byonna osobola okubikola omuntu eyasoma amawulire tolina kati bw'okavaamu kugamba bugambi nti kakati goal post zikyuse wano mbadde mbaweereza bwe nti ate ngenda kupanga mbaweerereza walala tumidde ku bantu bange ab'ennabweru w'ensula mu Nansana municipality niyo najja empisa olunaku olwaleero mwebale nnyo ate munyweze kubanga ensolo ku kizigo kweri okay
Obed Lubega Rain sema batulaba babuzeeko naawe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sebo nange nzikiriza nkutolere ku salamu. Sebo engeri jenna akava kunje ntukuvu. Salamu yange izo kuba muguno kusinga kuya Zambaali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange ka negate ku Zambaali ntwalo kusasira eri Ekelezia Katolika olw'okuvibwako omwagalwa abangi Papa Francis. Era netusaba Mukama Katonda amuwe ekyombo n'ekyemirembe. Nzikiriza ntwala okusasira eri abantu bange ab'omu Ndeeba ku lunaku lwa Easter abalina amaduuka ga spare mu Ndeeba. Abantu baali bajaganya eno bo nga ate bizinesi zaabwe zikwata omuliro. Amaduuka gaabwe gakutte omuliro wadde nga tewannabaawo obuyambi bubadde butwaliddwa mu kifo ekyo. Netusaba ab'obuyinza babeere nga bakola ku nsonga eyo. Abantu b'omu Ndeeba amaduuka gaabwe aga spare gayidde, badde nsaba abakwatibwako mu nsonga eyo babeere nga bakola ku nsonga ezo. N'akasemberayo ddala nzikiriza nkuliseeyo mikwano gyange Bazambaali bano ne baganda bange betulina mu kibiina kya National Unity Platform. Olukiiko lwe twavuddemu oba olutuula lwe twalimu olunaku ndowooza lumu emabega olwali olw'omulamwa nnyo olwali olw'okutusomesa olwajjo mbakulisaayo mukuliikeeyo ddala. Okay. Roland Kyomuhimbo abatulaba babuuzeeko oli wadde mbukozesa olulimi lwonna olukwanguyira naye programu ya lulimi Luganda. Mba nkozesa lutoolo. Mr. Katamba nkulamusizaako neyanziza nnyo mukisa kuno NTV gwe tuwadde. Nindamukya abantu baitu ba Fort Portal Tourism City. Nindamukya ninsindika okusaasa kwange lundi okuganyira Halikilaje nokera muno isito mu Ruhanga Right Reverend Robert Muhirwa abo kuihoho Papa nkaita aba community nkatoliki tuli mbulumi bwa maani tusasire muno kandi nimpikia kusasa kwange habulio muwena muihanga no munsi yona. Ninyonga kubaramukya kandi abantu abomuka ninyonga kubaramukya muno kandi nimbeta nimbaraliza ngu mwiza mzoininge timu yaitu turole nko kutusobora kuteka orubuga rwaitu rw'ebyoburambuzi hamutindo gusemerire. Nyine kwikiriza ngu ntukisobora nikyonkuiza nimbagamba ngu nitusobora. Kale bayinza okuloza n'Oluganda tulumanyise nyago abomuka n'abaramukira mu Luganda olutono tunababuzeeko mbalamusizaako mwe n'abawuliriza abali eyo wabweru mpisaawo obulumi bwange ntuusa okusaasira kwange eri Ekelezia Enkatuliki n'Ekilaje yonna. Mbatuusaako okusaasira kwange era fenga abakatoliki tuli mu bulumi bw'amaanyi olw'okugibwako Papa waffe. Kale toyanza nnyo toyanzege abo bakulu betugenda okutambula nabo olwaleero mu programu yaffe ebigambo tebitta. Nabategeeza nti tugenda kutunuulira ensonga enkulu ey'okugamba nti abavubuka okwenyigira mu byobufuzi kitegeeza ki. Naye buli omu waneeno alina ensonga ye emutandikirwako ye nga omuntu. Naye nga tetunaba kugenda mu kiri ekyawamu tujja kusooka mu mbeera yangaawo omuntu kiki ekimuleetedde okugenda mu byobufuzi. Omulimu Zambaali gw'abadde akola oba gwakola nange gwenkola tegutukkiriza kubeera ate mu ludda luno Zambaali lwalimu olw'okuvaayo n'olaga nti ngwa wano bannange weewaawo nga bamu babeera ne gye bagwa omutima gubeera gulina gye guli naye okukiraga mu lujjudde tokkirizibwa. Naye kakati omuntu n'atuuka okugamba nti omulimu guno kangusuulewo ngende mu byobufuzi Zambaali nga ntandika naawe. Kiki ekyakutanudde ssebo osulewo omulimu mu Uganda ogwafuuka akalimu ogende mu byobufuzi? Ssebo webale nnyo Annual Katamba, njagala okukwebaza ennyo nnyini ddala. Tulina ebintu bisatu bye ngenda okwesigamako. Ekisooka nyinimu omuterega Ssaabasajja Kabaka aludde ng'ayogerera nga akkaatiriza nti omulembe guno aguwadde abavubuka. Abavubuka okusomozebwa kwonna kwe mulaba mu nsi muno Ssaabasajja Kabaka yabalagira mwe kennyini mukulemberemu olutabaalo olw'okuggyawo okusomozebwa
n'ebikyambu mulaba mu nsi yammwe eggwanga bwe mulyagalamu emirembe mwe bennyini mwe mulina okukulemberamu olutabaalo. So ekyo kimu kubanga sisobola nze butagondera mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka nga amaze okwogera. Ekyokubiri, Omuganda alina enjogera egamba nti omukadde wa kuno yakubuulira ekiswa ekifulufu. Omuntu abadde ennyo ku kyalo yasobola okugamba nti ekyenna ekiswa wadde okitaddeko omumuli naye tekikyavaamu nswa. Kakati ebbanga lye mmaze mu mawulire emyaka 17 obumanyirivu n'ebyenkoze bindeetedde okuyiga enkola ez'enjawulo mu bukulembeze zensobola tinja kusobola bulungi okuzituukiriza nga ndi mu byobufuzi okusinga mu mawulire. Mu mawulire osobola okubeera n'ensonga enkulu gy'owulira nti oba kino kyandikwatiddwa bwe kiti naye bw'ogyogerako kyoleeta mu ggwanga kiba public opinion. Abantu obawa kukyogerako mu nkola ey'ekisaazisaazi. Zambaali nayegedde ku bintu abo naye toba wakati mu ntabiro y'okusalawo ebyo ebituufu ku lw'obulungi bw'eggwanga lyo. N'olwekyo nga nsuubira nakozesa nnyo statement eyo we nagyogera nembagamba nti omukulu Desmond Tutu yayogera ebigambo bino nti in the season of injustice when you choose to be neutral you've sided with the oppressor. Mu biseera eby'obudde nga olaba ensi tekyatambulira ku mulamwa gw'amateeka buli lw'osigala n'otuula butuuzi bwoga nti omanyi nze ndi nampawengo ebyo si byenyigiramu naawe oba weegasse n'abo abatulugunya abaki abalala. Ebyo byonna bwe natandika okwirowooza nga nendowooza guno gwe mulembe gwaffe ogulina okutuukiriza ebyo ebituufu ebyensi yaffe okukyuka. Ekyokusatu, mu nsi eno wabaawo abantu b'otunuulira nga batutte social cause. Natunuulira omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bingi bye yasaddaaka naye ku lw'obulungi bw'ensi yattu. Yali mulungi, walinnya, mugagga, asobola okweberera najja n'ayimba ennyimba ze n'afuna ssente ne yeewummulira. Naye nga ku lw'obulungi bwa social cause ey'awamu ey'okukyusa ensi yaffe okugizza ku mulamwa ebireka ku wabbali. Era owulira nnyo bw'aba ayogeraga nti bannange luno si lubimbi lwange nzekka. Muleme kulowooza nti awo Kyagulanyi otusobedde wayogera bino tobyogedde. Si lubimbi lwange, olubimbi luno lwaffe ffenna. Era ffenna tulina okulwenyigiramu kubanga Uganda ffenna tulinako omugabo gwa kyenkanyi nga bw'oli wano Anwar Katamba. Kati naawe wano kyolowooza nti naye kikubonyaabonya mateeka g'amawulire. Era waliwo bye twogerako wano nandikyogeddeko naye munnanga akalimu. Kakati omutima gwo tegunnaguma bugumi naye era mmanyi mu bbanga eritali ddene ojja kubeera eno gye tuli nga naawe entonotono olulako katono naawe endiroga ekimala kikola kitya kimala. So ebyo bye natunuulira era mu bukulembeze bwange okugenda Nansana municipality natunuulidde ensonga ziri nnya zekwengenda okwesigama ennyo. Ekisooka tulwokuba tuli wansi w'enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi osooka n'owuliriza omubala gw'ekibiina kyo gwogera ki. Ekiruubirirwa ekikulu eky'ekibiina kya NUP buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika kwe kujjukiza abantu okukozesa obuyinza bwabwe obuwabwewa ssemateeka bakyuse Uganda eno mu mirembe nga bayita mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya. Kati ekyo kyenkubiriza ekisooka kuba gwe mubala omuki omukulu. Naye bw'omala ebyo byonna ng'oggyeko enkola eno nga mu ssemateeka zaalambika mu ssemateeka waffe nti omubaka wa Parliament bw'onaatuukayo ekisooka ojja kwenyigira butereevu mu kubaga amateeka agazimba Uganda mu lw'emirembe. 2 ojja kwenyigira mu nteekateeka ezitematema bajeti y'eggwanga okulaba nga ssente zigenda awatuufu we zirina okugenda. Ekyokusatu ojja kukola omulimu gw'obwakalondoozi kye tuyita oversight role ng'otunuulira ti ssente zino bwe baziteeka wano zaakola ki nti ebyo byonna ng'obiggyeeko. Naye waliwo nange byentunuulidde nga nze nga tunuulira ensonga nnya esooka gye mpita accountability and transparency. Obwerufu mu nzirukanya y'emirimu ate n'okubeerawo enteekateeka ennungamu erondola ensimbi zaffe zitambula zitya. Okimanyi bulungi bw'otandika okutunuulira auditor general report eyakafulumu ng'ekulaga nti 44% of our national revenue ebitundu 40 eby'ensimbi ze tukuŋŋaanya zibbibwa ezibulankanyizibwa. Katwetaagako eddoboozi eddala erigamba nti ekyo kimala era ekimala kikola kitya kimala. Ekyokubiri Zambaali amaloboozi gabaddewo naye ebyo tebiyimiridde. Gwe lwaki olowooza nti eriryo ligenda kubeera lya njawulo nnyo? Kati kankubuulire bw'oli musiraamu nze ni musajja asoma bayibuli. Musa bwe yali asomosa abaana ba Katonda okubajja mu nsi ey'obuddu okubatwala mu nsi ensuubize okusoomozebwa yakosanga. Era waliwo ekiseera kye yatuuka ng'abalabe babakuba ebitagambika mu bigambo mu bikolwa nga bw'olaba Katonda bwe Kyagulanyi bw'ali nga bamuga nti tosobola na kututuusaayo olimba wakoze lukujjukujju olw'okutulima mbu eri tuddukeyo tujje tuyite mu ddungu tufiire muno kubanga tewabadde na ntanda zimala otuziike. Naye ekiseera kyatuuka Yoswa ng'alwanagana n'Abameriki ne bayita Musa ne bagamba nti Musa Katonda n'awa Musa omuggo nti omuggo guno bw'ogukutte guwanirire
Musa bwe yawanikanga omuggo bw'ati mu bbanga ng'eno Yoswa abalaba abakuba nga bagwa naye yatuukanga naye anaatera okulemererwa nga bulwagussa ng'abalabe bamukuba Yoswa n'amufunira abaganda be babiri omu ye yali Alooni omulala baabali bamuyita Kuuli omulimu gwe gwali gwa kumuyambako akwate omuggo guno aguwanirire guleme kukkakkana basobole okuwangula olutalo ffe ekituleese bibaddewo nga byogerwa naye naffe tuzze okwegatta ku force eyo Honorable Kyagulanyi ng'awanise omuggo guno gw'okkuba abalabe naffe tukwate emikono gye gireme kutendewalirwa olw'okugusa olutabaalo era saagala abantu bagwemu nnyama gundi akikoze ne gundi akikoze bakikoze kuno kulinga kutema muti buli omu ajja n'abaako kyakola ki kyatemako naye saagala tukoowe ng'ate gunaatera okugwa tulabangako oli eyebaka mu muti nga gubadde gusigalako kato n'akuwa ne gumugwira ne gumukuba so we tuli awo omuti bazze bagutema weguli gunaatera okukola ki okukutuka era tuguguse Rain oba kati nkozesa erya Rain nkozesa eririwo erikwanguyira kozesa nnyo lubega ndijja kunkyamula nnyo oba Obed nga tuzze ku mulamwa gwonna gw'abavubuka okuyingira ebyobufuzi tusooke tutandike naawe gwe ng'omuntu bweki ekikusikiriza ogambe nti stage kangisuulewo kanzije mbiyingiremu butereevu ndowooza era kantwala omukisa guno okweyanjulira abantu ababadde tebamumanyi mu butongole omanyi Zambaali ono alina omukisa nti bo mu mawulire gye babadde ndowooza okakatibwako okukozesa erinnya lyo buli wojja ku TV olina kubagandiza Zambaali olasiyo mukasa naye ate ffe baffe gye tubadde oli wadde mbokyusa erinnya okusinziira ku baki ku bawagizi so amannya agange nze Lubega Obeid ndi musomesa mutendeke era nga omwaka ogwo guwedde natikkibwa ku St. Lawrence University diploma primary education ate sikoma kuba musomesa mutendeke ndi munnamawulire omutendeke era nga amawulire gange nagasomera ku Buganda Royal so okubeera omusomesa nasomesa okumala emyaka 10 omusomesa aba administrator aba amanyi ebizibu ebiruma abantu era abiraba okuva Mande mpaka Mande so okubitunulangako n'okubirabangako mu busomesa tekyamala ningamba kanesoge ate ekitongole ekyo byokusanyusa oba gurupu y'okusanyusa ndabo nti ate nagatta ettofaali awo mbeeko ebintu byenjogera kubanga ffe abasomesa ennaku etulumanyi nnyo okusinga ndowooza abantu abalala bali mu ofiisi z'obuvunaanyizibwa omanyi omulimu gw'omusomesa ye muntu asiba ettaayi nga si musanyufu ebbanga lyonna okitegedde so ebbanga lyonna ebizibu by'abantu twabisomesangako twabirabanga mpaka bwe nasalawo ate nnyingire mu kuzannya mbizannyeko nemmala okubizannyako ate nembikola ntya nembiyimbako kati nendaba nga biro byonna tebimala okubanga omanyi teriiyo muntu wano mu Uganda amanyi bizibu biruma abantu nga musomesa ate nga artist fe ba artist batulanga kumpi buli lunaku Uganda yonna nze nsobola okwetooloola Uganda yonna mu wiiki emu leero nosanga embalala ne bakubulira ebyayo kuba bwe tutuuka ku bivulu bwebabuuza nti ekivulu nga kijjudde nnyo nti abeeno bakasooli balimi bakasooli nti kati bali mu sizoni y'ensonga lwaki ekivulu kikoze kitya bw'otuuka ewalala ate nga kisaze ne bagamba munnanga abeeno bamwanyi akawuka kakoze katya kaziridde sizoni eno y'ensonga lwaki tokoze otya y'ensonga lwaki tobalabye so neero ensonga eyo ba artist tumanyi nnyo ebizibu ebiruma abaki abantu n'olwensonga eyo kwe kuvaayo nga ndaba nkoyo okubyogerako obwogezi nga nsobola okujja n'empeebwa omukisa ate neŋŋenda mbikolerako ddala bwe mba mpeereddwa omukisa nenyingira parliament nsobola okussa ettofaali eddene nnyo ku nkyukakyuka y'eggwanga lino omanyi kano akaseera ke tugendamu kyenabuuziza Zambaali nti waliwo ababaddewo gwe kipya ki kyoleese babaddewo era n'ekifo kyennyini kyoyagala okugendamu kirimu omubaka wa palamenti akisaavinga olwaleero abaliyo era ababaddeyo bakoze ekibalira tubeebaza naye ate ffe ku maanyi ge tulina ng'abavubuka omanyi buli kintu kikolebwa mu tayimu y'obuvubuka enviiri enzirugavu ze zikolerera ki kati ffe abavubuka tuba shaapu nnyo tuyiiya nnyo
n'olwensonga eyo bwe nvaayo ng'omuvubuka essaawa eno ningamba kanesimbewo mbere nga nteeka ettofaali ku nkyukakyuka yaki yeggwanga ebbanga eriyise lyonna tubadde tulina abantu betwesiga betulowooza nti ebintu bino ebyokukyusa obukulembeze oba obulamu bw'abantu abantu balina kubanga bamaanyi nnyo basoma degrees balina kuba ba diplomats okubaako kye bakyusa ne tugezaako basindika ebbanga lyonna tubadde disappointed a few abagezezaako okutuukiriza naye abasinga batudisappointing so kati ng'omuvubuka kinkakatako okuvaayo kuba eno tayimu yaffe bajja tubuuza ebibuuzo nga tukaddiye nti ebiseera bye mwaliwo ng'ensi etaataagana mwakola ki ebiseera bye mwalina amaanyi kuba kati naffe essaawa eno ngenda nembuuza abakulu abali mu constituency yange oba bakadde baffe ti naye bino bigenda mu maaso mwali luddawo bikyusa nga bukyakola ki nga bukyali so n'olwensonga eyo bwe tuba tufunye omukisa nga guno nga tuli bavubuka ng'amaanyi tugalina constitution etukkiriza okuparticipatinga directly mu byobufuzi by'eggwanga. Roland Kyomuhimbo Akiki. Mr. Katamba, Komhimbo. I'm going to teach you how to pronounce Komhimbo. Oh. Bampita Komhimbo. Komhimbo. Joyous. Oh, Komhimbo. Kale bwe naba siriterezezaawo n'onsonyiwa nasigala ku lino erya Roland naye ekibiina ky'olimu kya NRM era twakola amawulire gye buvuddeko awo ng'olina eddoboozi lyogasse ku nsonga ezaali zigenda mu maaso mu kibiina n'ekibiina ky'owagira kibadde mu bukulembeze bw'eggwanga kakati emyaka 4 bwe nga Roland olowooza ku myaka 4 ekibiina gye kibadde mu buyinza kinywezezza ground zaakyo gw'ogenda kugattako ki? Ekisookera ddala nsooka kwebaza mukulembeze wa ggwanga ne cabinet yonna n'abantu bakola nabo bagamba tweyanziza nnyo like bakoze ebintu bingi, they've done a lot n'okusinga ffe abavubuka batuyambyeko kuba olaba bwe baleeta government program percentage gye batuwa abavubuka n'abakyala batuwako ka percentage kaneneko compared ku balala kati ekyo kitegeeza nti batu-identify nze ito batumanyirire nk'ensinganto ate ekyo mbambawa credit neŋŋamba gavumenti yaffe njeyanziza nnyo like njebaza nnyo kuba etumanyirire itwe nk'ensinganto emanyirire special groups baitu ahandi nambere nkusabira maybe kutongezaaho nolala itwe nk'ensinganto tuyina ekikoote kitusobola kwongeraho habwaki habwokuba ensinganto engeri tukuteekerezaamu kulengesaniza emyaka ey'enyuma gyogenza olemeddeyo ennyonyi z'okubula kati bw'olaba emyaka eyiseeko the years that have passed ogenda laba nti abazadde baffe kye baali baconsideringa nga success tekiri success kati kuba edda abazadde baali bamanyi mu myaka gyabwe baali bamanyi nti omwana wemutwala ku ssomero n'asoma n'afuna degree oba diploma oba n'afuna any qualifications kiba kitegeeza asobola kwebeesaawo like n'asobola kwebeesaawo owenga but saa zino the narrative has changed omwana n'amala kusoma myaka 10 5 even forever atakafunaga mulemu and I can't blame that to government necessarily habwokuba emirimu hiyo teriyo tutukuza kufuna qualifications ezitusomire whatever we do tutusobola kugifuna okuba we are overwhelming the employment sector especially for our professions so ekindi ekinkuza kusiima gavumenti nti gavumenti izire nyo ndimusomesa ninsomesa ebyobusuubuzi gavumenti izire mu masomero yatuteerayo competence based curriculum that is very good actually the government deserves to be credited for that baranga bakagimplementinga even in higher institutions baiza kuba bamazire heke ekizibu ekyo gamba abaana batuluka mu masomero bali mpaka bafokasingire kufuna emirimu kutunga emirimu
bafokasingira hakutunga emirimu nga bagala funa emirimu profession zaabwe ze bakoze eki ze bafunye naye kati government etuyambyeko awo we are seeing that in the near future challenge ya unemployment is reducing bwe baba bagifokasinzeeko nnyo like that nga bwe bagifokasinzeeko kati mu secondary schools kuba bataddeyo competence based this new curriculum nungi nnyo era government naye nsaba government ekkirize ffe abavubuka etutereko environment eri very favorable. Last time bwe nabadde njogera ku ssente ezo necessarily nabadde sitegeeza mi naye nga njogerera eddoboozi erirala kuba abavubuka bangi bano kati olaba ffe abavubuka tuli very innovative very innovative tetukyalowooza ng'omukadde alina emyaka oba 5 oba 6 because ffe ensi etukubye differently the way we are looking at the world because kati nkuwadde ekizampo ne nkugamba nti the way our parents came out of schools and never and they could sustain themselves. For us, it's a different story. Ova musomero nga tosola kwe sustaininga unless otherwise percentage intini nnyo eva musomero nebera lucky nefune emirimu naye era endala efune emirimu nga tegisasula sente ze basaanye basasula. They do not pay the exact amount of money kuba omuzadde aba investinzeemu kinene alowooza maybe this kid gwentaddemu sente ono omwana gwentaddemu sente ekiseera kigenda tuuka naffe newaffe atulabirire naye ekiseera kituuka ng'omwana tannafuna sente sola alabirira naye kenyini ate ekirala oba tasobola alabirira ye kenyini ekyo kitegeeza tugenda beera baavu tubeera mu bwavu obutaggwawo kati nze nsaba gavumenti ettereko favorable conditions. Ndi ku NRM sijiwakanya sigamba nti kyebakola kibi kyekyo lwaki olabye ngambye nti mbasiima what they are doing. I appreciate it but as the youthful people tulina beeramu eyo structure ne tubalagirira kiki kyennyini kyetwagala ffe nga ba youth twagala ki kuba sometimes the solutions ebajja nazo size twagala kugamba oyagala kubeegattako mbaweeko ku little knowledge kubanga nze I believe nti enengato gye nyambadde oba tojambalangako bw'ojambala tekutuuka obontegedde so you can't there is a saying that says put yourself in my shoes naye omuntu waba tajambalangako tasola giteekamu nemutuuka so it's better ofune omuntu asola jambala nemutuuka oyo aba akuwa first hand information obontegedde lwaki tolowoozezza ku kyakujjawo bali bolaba batakyategeera byammwe kati olaba we can't undermine the fact that nabo bali still knowledgeable but you know there is a saying that says actually in Uganda nti eriso ly'omukulu awadugala we walaba okiraba kati tesola gamba kati mwe tetukyabagala even the fact that ffe tulina amagezi tuli very innovative tulina fresh minds era tulina ekirala ekinene kyetusola teekako tesola gamba kati lwakubanza enkuza endowooza bazadde bange sikyabaagala nedda oba baagala naye naawe beeramu ng'olina kyogattako kati kyembadde ntegeeza walinga ngamba gavumenti ebyo ebisala etaddeko bingi by the way si ku MP yokka gye ntuddeku kubanze njogerera gwanga n'omuntu atali e Fort Portal kuba bwe natuuka mu parliament sigenda bba njogerera Fort Portal yokka omuntu yenna ali ebweru omuvubuka abantu be Fort Portal bwe bananesiga ne bampa akalulu kaabwe naawe ogenda ku benefitinga mu lwakuba ngenda kwogerera kuba olaba abavubuka abasinga tebalina kati for instance nkuwa ekizampo ya president olowooza waliwo omuvubuka asobola gisobola nga talina sente nga ezo sente ne bwaba aziyina olowooza eyo disposal eri worth it nedda so njagala kujja buwo Zambaali
olinga atakkiriziganya ekisooka olagala emirimu gimaze mubula najja mu byobufuzi kubanga ogambye tewabadde tegimbuze Mr. kati genyonyodola embeera mbi ate nojja ekyokubiri nogamba kakati ekyokubiri okola kimu NRM ngaenyini ekufuukidde ogaa ebintu bibalimye tebategera nsonga zaffe buli kimu kifu ate ogamuli twegatekeera oge muveewo tutereeza eggwanga naye olemukoza kaka kyabange ngeera mumumanyi ngeera kale abakulu tebavaawo naye ate ng'ogenda okwesimba aliwo muto lwaki okwesimbako jagenda okwesimba weereere nga kugamba nti enkola yaabwe engeri yejjazza omuvubuka enkola yaabwe ey'abakadde engeri gye batakyategeera bintu bo bazza abavubuka kyokka ate at the end of the day akkiriziganya n'omukulu agamba kansigale ku maini omukulu kansigale ku maini kwegamba teriyo kizibu nga kuwolereza gavumenti eno si kizibu gavumenti ekoze kyekituufu ekoze nammwe mutudde wano leero olwa peace gavumenti gyetuwadde era nammwe abagamba nti lwaki totwegatta keno kankugambe nti neeyo mu gavumenti yammwe there is no government by the way ebeera nga teina weaknesses gavumenti zonna zirina weaknesses zaazo era katuwa example assuming loop eyingiddewo kati mbu yeefuga ate yo yandibadde ne waasi yandibadde waasi okiraba so buli government you would also be here nga mugamba president aganiddeko kuba singa naye ayagala nkyukakyuka by the way olaba nze I actually thank the president lwakuba bajjawo ne term limit kuba mbadde sisobola kwesimbawo nga term limit weri term limit yali affectinga ffenna naffe abavubuka okiraba term limit oba age limit era byonna bye bimu age limit olaba bwe bagijjako yatuyambako ffe abavubuka naffe naye si kunoonya mirimu nze nina omulimu by the way ni musuubuzi tokimanyi badde sinakikugamba ni musuubuzi eyewaffe ng'omaliriza njagala komaweewo abatesa nina omulimu sinoonya naye era gubeera mulimu naye si mulimu nti bwe mba sigufunye ngenda bba bubi nnyo nedda okiraba Zambaali omuyimba oleesa essanyu oleta okusemerera njagala tukomewo tusiza mu mbeera nga okunoonya omulimu gwafuuka mulimu naye Mr. Zambaali naye njagala komawo abateesa maybe gwanoonya omulimu ono yeegobye nange neegobyeyo Roland njagala tubeere sivo njagala komawo ewa Zambaali waliwo ekintu ekiri mu byobufuzi bya Uganda olwaleero ze ssente bw'otunuulira NRM omukyalo oyo kyabadde agezaako okugjayo yasitula ebisale okulina okufunirwa kadi yaayo abagala okwesimbawo ku tiketi yaayo mu kamyufu kaabwe kuliko ebisale tetujja kukijjawo nti ebyobufuzi byetaaga ssente oba birimu ssente bwogenda mu constituency kati otandise okutambula mu bantu okirabye waliwo ne gwe nali njogera naye mu program bweti nga mubaka naye ng'agamba nti okuwangula kalulu wano mu Kampala weetaaga wakati w'obukadde 3 okukuuma akalulu okutambula constituency n'ebirala byonna awo bwe twebuuliza mu mbeera kati eriwo Zambaali financial muscle oba ssente zino mwe mugenda kuzijjawa bino si bye tugenda okusanga nga Zambaali olina kyewasinze kyotasobola kutugamba bw'ogenda mu parliament n'ogamba kakati kansooka entereza amabanja ge nalese emabega webale nyani walukatamba omanyi lwaki nze negasse mu kulonda kw'omulundi guno kyekigambo His Excellency kyangula nkyalesi kye bayita protest vote when you challenge a status quo you're already protesting akalulu kooteekayo ng'owakanya byonna ebiriwo oba okola ki weekalakaasa nti kino kikome embeera eriwo okugwa tulaba ku bigambo tebitta gavumenti eno
yaddira ebyobufuzi n'ebifuula eby'essente. Era nabadde ndi ku mukutu guno gwennyini nga ndaba minisita omulamba aga nti abadde agenda mu banka n'ajjayo miliyoni 5 n'aziiwa mu wiiki 2 n'akomawo nga nekyezikoze takiraba, kubanga ensi yaffe n'abakulu bwe batyo bwe bagirowoozesezza. Kino kituviiriddeko okulonda abakulembeze abatalumirirwa nsonga z'abantu be batunuulidde. Ekyokubiri, okubeera mu ggwanga ng'oli bw'ajja mu byobufuzi tazze kuweereza naye azze okunyagululayo n'okukomyawo ezo ssente zeyakola ki zeyateekayo. Katonda n'atuyamba n'atuleetera omwana w'omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aleeta eŋŋambo gye bagamba people power, amaanyi gaki g'abantu. Nze njagala okutegeeza muganda nga Annual Katamba, nze gye ntuuse abantu batandika okukkiriza endowoozayo n'ebyobannyonnyola nga byebyo byabwe ebimanyiga ebyensimbi tebabikusaba. Balaba ng'okulembeddemu olutabaalo lw'okubaggusa ku kintu ekiki ekituufu. Era waliwo wendabye webalidde ssente z'abantu nabaga nti ezoono muzirye naye ono yajja okwogera ensonga zaffe ezitukola ki ezitunyiga era yajja okuzituusa. Era mulanga gwange nga His Excellency Kyagulanyi bw'azze atulumiriza ssente bwe bazireeta muzibaggyeko kubanga ssente zammwe ssente zamuwa musolo. Naye kye tusinga okwetaaga kwe kulonda abakulembeze ab'ensa abanaalwanyisa ebyo byonna okuggwawo. N'ekyokubiri kwe kwekalakasa n'eddoboozi eddene eryakaluluko nga bw'okateeka